njagala siro babuuzako mbagamba muli mutya, how are you all doing? Let me hope you're doing very fine. Kansubire amawulire gano wa video eno gye kusanze oli malidadi sana. Amanya yenze Kabaka Smith nga bulijjo kulanga tusaka amawulire wanne wali agaba Celeb bamwe nadada mu ggwanga la Uganda. Nona kwa lero ngina kwa tusimbulya mu speed ya waggulu nnyo tulumbirewo ndowooza Lawrence. Kale katugende mawulire ga mwana mulenzi amanyiddwa nga Coco Finger Coco Finger nzigidi Coco Finger ono wadde tubuzeeko ebbanga ddene wabula lwamaze okubanga tumugwako olunaku lwadde over the weekend. Coco Finger ono ng'agenda kuba performinga wali ku UG concert. Coco Finger ono yavuddeyo n'atubira ku bintu bingi nnyo ebyabaddemu abantu abamukubye ekikono mu industry eno n'abantu abamu baanoonya. Yavuddeyo n'agamba anoonya omukulu amanyiddwa nga Jose Chameleone we baatandika bonna n'omuziki era we bayimbidde ebbanga eddene era wavuddeyo kubanga amutwala mu gigs ez'enjawulo okuli e Sudan okuli eyamu America nendala ezifaanaganako ng'ezo. Coco Finger yagambye mubadde mubuuza nnyo omukazi wabula yavuddeyo n'ategeeza muno anytime soon agenda kuba avaayo abeere ng'ate ayanjula era ng'akola embaga egenda okubanga emenyawo eya mwana muwala amanyiddwa nga Rema Namakula ne okwanjula okugenda okubanga kumenyawo ate okwa Rema Namakula okwa mukwano gwange amanyiddwa nga Daddy Andre ne buli muyimbi yenna gwe mumanyi yali akozeeko okwanjula no mu Uganda oba mu kibuga Kampala. Yagambye first of all ye tamanyi lwaki Chameleone yagana omusa mu kibiina ky'aba superstars. Yagambye muno yeewuunyiza ddala abantu nga abo. Ye superstar ayina hit after hit after hit naye ye olw'okuba baategeera muno yawandiika yagana okugyayo idea mu kibiina ekyasindisa nnyo kimanyiddwa nga ekya Uganda Musicians Association ne bagaana omuteeka eri mu superstar ne bamuyisaamu amaaso era buno Chameleone bwe yali agenda eggulu omukulu ono amanyiddwa nga Coco Finger gw'olaba tebamuyita tebamugambako era munno ne kimuyisa bubi tekyamuyisa bulungi. Omukulu ono yagambye ng'oggyeko okwagala ofuna ssente oba omutima omubi oba obutayagaliza oba omulugube oba gye twandiyise omululu why wouldn't they tell mukulu amanyiddwa Coco Finger nti tugenda ggulu. Yagambye yandivuze emmotoka ye nga tabasibe na mafuta n'agenda nenanyonyola jeneki ensonga ze ezimuluma because ye akiikidde nnyo abayimbi baabwe ab'omu Northern Uganda era nga y'omu ku introducinga abayimbi b'e Kampala obatwala okuba nga bakuba ebivulwa side zeri mu Northern Uganda. But anyways Coco Finger yayogedde ebigambo bingi nnyo. Ekiseera kyokka yagambye anoonya omukulu amanyiddwa nga Jose Chameleone Palaso ne Wizo Manizo okulaba muno bamugatta mu kibiina kino wabule banaate bamugaseemu agenda tandikawo olutalo olugendo kuba olw'amaanyi ne mbuuza ku bya music nangamba alina music omupya gwaleeta mungi nnyo era yagambye alina music amanyiddwa nga Trump mumanyi music wa America nnyo naye yagambye agenda muyimba mu lulimi Oluganda wano because ye introducing styles nyingi nnyo so ne kuno agenda kuba ate style empya amanyiddwa nga Trump mu lulimi Oluganda ave kubali aba introducing backslaga ne beewana kakusobola Coco Finger ng'ayogera ku by'embaga ye ayogera ku Superstars Association ate ne music ompya gw'alina bwe tukoma tugenda mu maaso kyoyinza okukola kikimu kyokka subscribinga. Zoom, mad, Coco Finger. Fire, ever blazing fire. With vibe, full vibe, ever. You see me? Designer, katinga ula wanu ninako Ronnie Guns yakoze kubino. Ne designer Shade. Byonna we biri wano. No swage kola byonna bulletproof. Era onkuba ntonfuna. Ino bulletproof mugana wange sente nyingi ino plastic ogirabe na material ndala munda. Nange kya sente setujja byogerako. Kyoino manya it's a safety weapon thing. Nze ever full energy, ever same thing, same energy, same madness and badness. See me? Bano bavudde eri mu mwezi. Bano bavudde ku planet endala si ba bulijjo. Ndozo langa bafaanana. Bano bapate animal dancers. Era bune tubeera mukama w'amaanyi covid tawanyiza nnyo music industry n'ebintu ebirala byonna si music yokka neera still tutetenkanya era tutenkanyiza weetuli. Yes man. Gulu sinagenda ggulu nze. Yes. Sinkokola nze nange mpulira bulizi abayimbi bagenze ggulu simanyi engeri gye bagendayo naye kyemanyi nti abagendayo baliyo to represent fe abatagenzeeyo. Yes, yeah. Nze ndimba superstars ate era ndi muhuma.
Andi kati uma yetwala bayimbi bonna kati zino endala zino zonna era still zibeerawo naye nga still uma era weeri ne United Music Superstars. Yes, nakyo it's an association. Yeah. Ani? Lil Pazo tumusabira nnyo era Mukama ajja muyamba ajja kuba bulungi. Ajja kuba bulungi tumusabira buli lunaku. Yeah. Sagenda ye bombo enewe naye nga era tukwatagana mu group tuogera tuwasingi tutekayo messages. Yes, information za tuzifuna mu group. Tuna WhatsApp group ya feffe nga betuogera abayimbi fenga ffe. So we know whatever is going on. Era ali bulungi ajja kutereera. Yeah. Anti sina manya engeri gye bagenda eggulu naye nga abaliyo ndooza let them represent us, no problem, basome bajja tuyigiriza. Era ekyokutunda music naffe tujja mutunda as long as batuwa ssente mu music waffe ate kati ani anaamugula okitegedde waba nga bagenda mugula era nange nja mutunda. Omuntu tezinaba social media wano mu Uganda tunabatandika tutunda music bulungi nga abalala bebweru. So omuntu ng'oyo abazze ng'agenda gula music nze nga nze nso tunda music wange because it's my music as long as bampa ssente zimala I'm free to sell my music. Kati era kati kofinga yo temujja kuddamu ate kulaba oli kati mulaba kofinga omupya ne style ejja kuba kati nkuba mpya kubana style ezijje zigamba ono mwana kata ono mwana kata ono mwana kata boom adukaze meza kata what go kata eza kameza kata amafaranga kata atakufaako mute ojuliddeyo ali abba style zonna tukyatandika butandise music wajita trap music ulya bodi ono mwana kata ono wanga kata ono mwana mata aduka zemeza kata gouwa kata eza kameza kata amafaranga kata atakufako mute ndozo ulidde byebyo andi olina okuta ate mayimiri y'obufumo bya mpolampola olina okuwasa ng'oli ready ate ng'ofunye omuntu gwe mukwatagana naye kati omuntu aba afunye owe it's okay n'omuntu oba tonafuna oli gwe okwatagana naye tekigana kubeera nga you know just keep searching paka naye wolifuna omutuufu nga mwetegeera musa okwezimba ne mubeerawo. Nino era ng'omuntu omusajja yena nina era gwe nale tukyali mu kwestading okulaba nti tukwatagana bulungi ne tuba nga tusobola okubeera wamu. Kwasagala bintu byate kwasa ate omuntu ate nemwekyawa ate banga tono ebisi byagala. Yeah. Era byebyo onosaka n'omustading nga oba nga muli redde ng'olaba kati kyekyo nga mwewasa it's very fine. Era nja babulira wemba ndi ready buli kimu nga kiteredde era nja babulira bawagizi baffe tujja babulira. Nze byange si bya kusonda ssente nze mani wakukola mbaga nja kuba nina ssente zange ezimala abantu bensobola okukolera then tukole sagala bya kusonda sagala bya kusonda ssente za mbaga sibyagala abantu bakusabira emikisa emibi nga bakusondera ssente njagala kukola embaga yange ssente entono ezimala n'abantu bange batonotono that's it. Andi kati kisinzira abantu sinti buli omu nze nange eyo idea yange abantu abamu baagala kukola bintu binene nnyo batasobola that's why balina okusaba ku ssente so abali mu mbeera eyo nti babayambeko okuba ku ssente era tekina buzibu oba tosobola era nange oluusi nyambako okubamu abalina embaga abalina emikolo egyo bwe gityo naye kati nze nga nze mpulira kale si kye njagala okukola njagala mbe nga nsobola okwefuna ssente entono ntegeke mpita abantu bange abatonotono bensobola okulabirira then tukole omukolo. Muki? Ding 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 ding, more music, more vibes, madness ever nze nga wembeera full madness, fire, more life. Ding 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 ding, bang bang bang.
Where I dance and pose like a slay queen, full of style and fashion like a slay king. You top the chat, you the top ranking. Hey, kale wali wanyiga kusaba nsonyiwe nange nali nanyiga bino byansi kunyiga na kusonyiwaga na kutesa sonyiwa usale puresha zoom 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 buli jolaga zoom 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 Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njagala obabuuza ko menena gye musinza okuwanga mutulawa amanya yenze Kabaka Smith nga bulijjo era thank you so very much for subscribing. Thank you so much for the love that you bring unto us. We give you the love back by giving you more news and more updates every now and then. Sikolanze kankola n'omukulu amanyidwa nga Salole sataba tekamu sente sibala bebanafu ba King Montage Studios nga basangibwa enankulabye ku bitaalawo level 3 D04 wali studio mugende mbawagire ku bifaananyi emikolo embaga music videos bajja kwa bakolako omulundi ate bulungi nyonyonyonyo ngawe nabagamba tino ngenda kuba ntandika okujjanga mbaleta kama mawulire bikanako kuba yenze kabaka w'olugambo poko amawulire gakwatagana ku baselebu bamwe wanne wali naye nga leero njagala sooka gamba happy birthday eri omukulu pastor waffe pastor w'abaselebu omukulu amanyiddwa nga Pastor Wilson Bugembe. Thank you so much for loving us. Thank you so much for loving the people. We serve God by loving the people or by serving God. Olunaku lw'eggulo yajaganyiza emyaka 37 bweddu era nga mwafunyidde updates wano yenyini ku Celeb Jazz. Twagala omukongratulatinga n'omugamba muno kyakabi nnyo kyokola okulaba muno ate ogenda mu maaso n'okuwanga olabira abantu abayitalinako mwasizo. Olunaku lw'eggulo film yabadde about Good Samaritan era nga yavuddeyo n'atinnyonnyola muno abadde Katonda yabadde mu nsonga z'okuva yava ku street okudda akoze chaachi mu kibaati mu kiwempe mu kibaati mpaka kati ku bwagwa bwa chaachi bali mugezaako okulanga kulaki ng'azimba era yagabudde abantu bangi nnyo n'asaba nammwe abali eyo mukole kyekimu wabula seekayika yajaganyiza amazaalibwa olunaku lw'eggulo mwana muwala amanyiddwa nga Catherine Kusaasira naye yajaganyiza emyaka 38 kyereza Catherine Kusaasira asinga Pastor Bugembe omwaka gumu kyanewunyisiza nnyo so ennaku z'omwezi nga 8 gaba amazaalibwa g'abaselebu bangi nnyo sebo kaboka naye Catherine Kusaasira yayimbye oluyimba olumanyiddwa nga I surrender mu church nadisimanyi munaamanya ennyimba za kkanisa era nga yabaddewo wali ewa Pastor Wilson Bugembe enansana era nga twabaddewo nga updates ezo mwazirabye nga tuzibatuusa ku wano ennyini seeka yabaddewo fresh kid yabaddewo mwana muwala amanyiddwa nga Spice Dana naye yabaddewo ngenda kuba mwogerako mu maaso awo katono nnyo mawulire gafa gonna leero n'abalala bangi nnyo olunaku lw'eggulo amawulire amalala ag'essanyu agabaddewo mwana mulenzi amanyiddwa nga Nubian bamukuliza birthday party wali ekamwokya era ng'eno yamukulizibwa mukwano gw'enfanfe era mukulu we amanyiddwa nga His Excellency the Ghetto Gladiator ng'ono yamanyiddwa nga Kyagulanyi Sentamu Robert era nga ye kabaka oba ye kabaka ye President, yes, the president w'ekibiina ekimanyiddwa nga ekya NUP era nga babaddewo awo ekamwokya ku Firebase ne bamukuliza amazaalibwa bamuyidde amazzi n'ensonga zaadde nnyingi nnyo ezagenze mu maaso wabula si ekayikayika yajaganyiza amazaalibwa waliwo omukulu amanyiddwa nga Brian Masiko aka Fiemas ono akayina akayimba ne mwana muwala amanyiddwa nga Nina Rose kagenda kwa kafuluma very bakayita akayimba Brian Famous ne Nina Rose akayimba kanva mutwe but balina akayimba ono yajaganyiza emyaka 31 bweddu that was yesterday era nga naye twagala omugamba congratulations and large upon yourself and happy birthday eri awo ennyini wabula olunaku lwaleero ziweze ennaku 3 bukyanga mwana mulenzi amanyiddwa nga Fred Lumbuye abeera nga asubizibwa okuba nga ayingira eggwanga lya Uganda wabula byampuna oba bya nnaku oba kya ssanyu okulaba muno omukulu ntanalabikako mu ggwanga lya Uganda abasinga bagamba akyali ttake onaleba amanyiddwa nga Zaaka yavudde n'atunyura muno ye ne balooya abali ku ground musaidize eri ettake bakyagezaako kukwasaganya ensonga balabe muno omusajja ono tagoinga through kyebayita extradition biriwe ebya deportation kiba kirala nekino extradition kwe kukwatira mu nsi etaliyo ng'amenya amateeka ne bakwasa polisi y'ensi yonna nekuvuga nekutwala oba nekutwalaka munyonyi nekulampaka mu nsi yo bwekito bwekiyite era bakiyita extradition so omukulu Lumbuye eyo ziweze ennaku 3 era nga omukulu amanyiddwa nga Fred Nanga avudde n'ategeeza muno nga bo polisi tebanategeerako mayitire ga Lumbuye tebamanyi wawaali era bamunoonya butasa mukono na butasa muka anytime soon bajja kuba bamufuna ebe banamufuna nga mulimu gwa polisi bajja kuba bavayo bamupresenting eri abantu neri bannamateeka naye nga kigambibwa muno abantu bangi nnyo abali mu kunoonya omukulu wano amanyiddwa nga Fred Lumbuye oba ebitongole bya gavumenti bingi okuli ekya ISO ekinoonyereza ekya CID nakyo kimunoonya polisi emunoonya amagye gamunoonya kwegamba where is Lumbuye kyekibuuzo olunaku leero kyenjagala okubanga nkola kingamba lekera naye nga ziweze ennaku 3 wazindaba bukyanga
abeera nga asuubizibwa okuba nga atuuka mu ggwanga lya Uganda n'abeera nga ate tatuuka ku nnyonyi amanyiddwa nga ekika bakiyita kya Turkish Airlines. Naye nga omukulu Honorable Nsereko Muhammad okubuuzaako ogamba otya, how are you doing? Ono baba Facebook ne Twitter lite yamukola omanyi nti yavaayo n'agamba Lawrence yavaayo n'annyonnyola nti nno Bobi Wine aba abakulu mu Nuupu be basponsoringa Lumbuye. Neŋŋamba embeera ng'etabuse. Ne njagala okubuuzaako n'okugamba how are you doing? Olunaku lweggulo ogabadde era still masanyu omwana amanyiddwa nga Kampala Solomon Kyagulanyi yawezezza emyaka 16 bweddu era ng'ono first born w'omukulu amanyiddwa nga Kyagulanyi Robert Sentamu owasinga ne Babi Itungu wange twandise Bobi Gotandise His Excellency Bobi Wine and Babi Kyagulanyi son amanyiddwa nga Solomon Kampala Kyagulanyi ye naye yabadde akoze ki yabadde aweze emyaka 16. Omuyimbi omulala yawezezza birthday ye yabadde emyaka 23 amanyiddwa nga Gash Mutonyi ate n'enshuti Mbabazi yawezezza emyaka 28 bweddu. Laja Papa Yourself njagala obagamba tino happy birthday bajaganyiza amazaalibwa gaabwe lwadde lunaku lwaggulo era lwabadde lunaku lwa Sunday ng'ennaku z'omwezi 8 era nga Bobi Wine yavuddeyo nawe ekirabo ekinene nnyo eri omukulu amanyiddwa nga Kampala Solomon. Ekirabo kino yamuwadde kooti ya ekifaananyi nga kiri mu kooti ekigede nga naffe tulina wano ekifaananyi kyange kibalolesi bakiyita I have a dream from Martin Luther King ate naye gote yamuwadde ekirabo ate ekyokuva omwana mulenzi amanyiddwa nga Malcolm X kitegedde nga kikwatagana ku byakusoma nakyo nja kuba kikutuusaako maasawo. So webityo webiri ndowooza amawulire amala geninawo chap nga sinagenda amawulire ga nnyini genina olunaku lwaleero. Mwana mulenzi aliri pazo akubyeko ku matu era nga kigambibwa okuba muno yavuddeyo neyebaza omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Sentamu neyebaza n'abayimbi abalala bannabonana abavuddeyo okulanga bamukwatirako mu nsonga zino okulamu najjanjabwa kubanga abadde ajjanjabwa wali mu ddwaliro lya Bombo Military Hospital era twagenda tumukyayirako last week ne bangambye kati essaawa yonna anytime soon agenda kuba asibulwa abeere nga akola kingadde waka nga atandika okuba nga akakala emirimu gye wabula kyenyinza okugamba ekirala ali mu kwekokola nnyo abayimbi ba superstar okuli naddala kuli ekibiina kino kimanyi amanyiddwa nga Jose Chameleone olw'okuba muno bamukuwabo mbu abaavaayo ne batamwogerayo wajje n'okulaba munaafuna obuyambi obukola ki obumala okulaba ate munakola kiyeebeezaawo. So geega amawulire naye nga njagala okutumirako ku mukulu amanyiddwa nga Moto Mubalanguzi njagala obuuzaako ku mukulu Kabaata MC Kapale Lawrence yadduse mu Uganda ali Kenya mu ttaka ly'Abamasayi tugenda kuba tumunoonyako amawulire amalala ag'essanyu agaliwo ngenda googerako mu maaso awo even Lagu yamaze okuba nga ayingira eggwanga lya Uganda tugenda kuba tumubatuusaako amanya yenze Kabaka Smith katwetolemu katono nnyo ate kamu sente simulala ye bannaffe aba King Montage Studios abasangibwa ennankulabe 0702104425 enamba koyinza okuba n'obeera ng'okola ki ng'obafuna bulungi nnyo oba genda mu scroll awo eyitawo wansi ojja kuba ate obafuna malidadi sana. Nga balina n'emmundu ne bakookinga nga bonna banywedde enjaga naye nga leero Mukama naye Mukama nannyamba omu yali anywedde enjaga nange asigwe pasita nange pasita tweyiiya tunakimu kya 10 omuyayi ne batandika okulwana aba can you imagine ne batandika okulwana bokka na bokka pasita tomukwatako yeeyita ki oli nagamba tomukwatako sirerabira omusajja omu yagamba oba yagala omukuba essasi liyise mu nze mubbi munne. So waliwo ebintu byolowooza n'ogamba Mukama nzaani omulokole n'akwagala omusiraamu n'akwagala omukatuliki n'akwagala omubbi n'akwagala so Katonda addizibwa ekitiibwa n'ettendo. So bye bulaba akayimba kano mwana eyakayiya Jeff nakaddamu nenkakuba remix kubanga Katonda bw'ataba kubamu eno nsonga sandibadde wano leero. So ttaano tubale Katonda ono superstar bongo sanyiza kulaza 5 tusala wa gita 4 3 1 0 Katonda yabadde mwene songa Katonda yabadde mwene songa Katonda yabadde mwene songa Katonda ali omuwate asinga. Thank you so much kangene ngabira abakadde n'abalema ebirabo. Thank you Diana. Thank you Fresh Kid. Ono superstar gwani erinya Isma Daniel ojja kuba musajja wamaanyi tugenda kukolabirira oteredde todda mabega. So omwana wuno mutwale mwami Bongo. Thank you bagana mweba kati abasaze